I'm requesting the Honorable Minister for Fisheries. N'okutuusa olunaku olwaleero okusikangana omuguwa kukyagenda mu maaso wakati w'abavubi ba Mukene n'Empuuta ko n'abakulembeze ab'enjawulo abassibwawo gavumenti okulondoola omulimu gw'okuvuba ku myalo egy'enjawulo. Endooliito zino zaaleetera ababaka ba Paalamenti abava mu disitulikiti omuli emyalo okusaba b'ekikwatako okuttaanya ebirina okugobererwa abavubi okusobola okukola omulimu gwabwe obulungi. Kati okumalawo ebizibu bino amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa asisinkanya ababaka bano akakiiko ka UPDF oba Fisheries Protection Unity ko n'abavubi okufuna ekyenkomeredde. Mu lukiiko luno temukkiriziddwamu bannamawulire. Whenever we have media, some of these technical people withhold some information. Oluvannyuma bannamawulire bayitiddwa okulaba obutimba obw'enjawulo obukozesebwa abavubi okuli obukkirizibwa n'obutakkirizibwa. They don't look about the mesh size. Nga luwedde amyuka Sipiika ategeezezza nga bwe kizuuse nti obuzibu buli ku bika by'obutimba ebyeyambisibwa mu kuvuba nga ssaawa eno abavubi ba Mukene n'Empuuta tewali ayinza kusala munne mu maaso. We have tasked the ministry to ensure that they meet these groups and try to show the boundaries between Rampara and Haria, because that's where the point of contention is. They are saying use only Choka Choka, don't use Rampara because it is as close as Hurry Up and it depletes all kinds of fish and destroys the wreck, including the Nairo patch. Bw'ati awadde minisita w'ebyobuvubi Helen Adowa omwezi gumu okuleeta ebinaagobererwa mu nvuba ey'omulembe embeera okukkakkana. The regulations should be availed within 1 month so that we can be able to operationalize the law. And surely I apologize for the delay of regulations. But also I want the fishers to know, with or without regulations, they should respect the lake. Minisita era ategeezezza ng'ensisinkano eno bwe bayambye okukkaanya ku nsonga eziwerako era twali kuddamu kuwulira biragiro bikontana okuva mu bakulembeze ab'enjawulo. You know, because when you are many stakeholders in the lake, confusion can happen, but we have harmonized it. Abamu ku babaka ababadde mu nsisinkano eno bategeezezza nti ebizibu by'entalo ebibadde ku nnyanja kw'ossa n'obutimba obufu ate okuyingira mu ggwanga bituuse okunogerwa eddagala. Ekitongole eky'ebyobuvubi minisitule balwanagana n'amagye, abavubi ba Mukene balwanagana n'ab'Empuuta, amagye agali mu barakisi galwanagana n'agakwasisa amateeka. Embeera eyo yonna nga tesobola kufuula nnyanja ey'enkizo eri Munnayuganda giganyulwamu. Tuganze okukiraba nga abalese abavubi baffe okubonaabona ku nnyanja oba ekibaleetedde okubonaabona n'obwavu okubeesibako bye bino ebitimba ebimenya amateeka ebiyingira mu ggwanga Uganda. Kyetusazeewo ku ekyo era nga tukyayongera okukirowoozaako tetujja kufunayo sapulaya ng'omuntu omu tumanye nti kakati ya sapulaya bino. Wabula beewuunyiza bakwasisa amateeka ku nnyanja okutandika okutamwattamwa bwe babuuziddwa ebipimo kwe balabira obutimba obukyamu. Omukulu akola okukwasisa envuba embi n'ebitimba ebiyina okukozesebwa atuusawo nga n'ebitimba tabimanyi sayizi yaabyo, n'agamba nti nze okumanya sayizi nina okuleeta luula epima, kyokka ate nga baba bakwata abantu eri ku nnyanja tebaba na luula. Abavubi bagamba nti bazzeemu essuubi olw'ensonga zaabwe okutandika okuwulirizibwa. Abavubi ba Mukene kasooka nga batuyimiriza emyezi 7 tubadde tetufunangako kuwulirizibwa, naye olwaleero abantu ba Mukene nze mbagamba titufunye essuubi era mube bakakkamu. Eno ye ggoolo esoose. Olukiiko luno lwakuddamu okutuula oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 luveeyo n'ekyenkomeredde ku butimba obusaanidde nga ne minisita bw'ateekateeka okwanjulira Paalamenti ebiragiro eby'olubeerera ebirina okugobererwa mu kuvuba. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.